kati gwe abaana bali mu kkomera ku surface ffe tulowooza nti omusango gwe balina byambalo by'amagye naye ogenda ku diginga deep ogenda kusanga balala bali mu reba activities otegera Junior kati gwe n'ogamba nti alien skin lwaki tebamukwata tanyagala mu misango mirala era kaanaakigendamu ogwo omusango gujja kuvaayo nagwo bajja kugumuteeka kale bule muganda wange bansonyiwe network ebadde entawanyizamu kyembadde ngamba tikituufu muganda waffe alien skin ayina eddembe lye okwambala nga bw'ayambala nga bannayuganda abalala naye waliwo kye tuyita okuinflatinga personal importance nti gwe ne weetwalya mu ttuluba ery'enjawulo era nsuubira muganda waffe alien response oba yabadde far-fetched kubanga bw'oba olaba katuuni Bobi Wine gye yataddeyo teyakubiddwa Bobi Wine katuuni Bobi Wine context mwe yagiteereddeyo teyaginnyonnyodde katuuni yakubiddwa Dr. Sipaya Ssentongo sinnalabako muntu avuma Dr. Sipaya Ssentongo ate katuuni teyabadde commissioned by Bobi Wine okubibwa Dr. Sipaya katuuni eyo bw'ogivunula kyetegeeza ng'omuntu ategeera ati kiri nti abantu abalala bambala ebyambalo naye lwaki abamu be bakwatibwa kubanga weesanga omuntu ajje n'ayambala woovulo gye ziri naye woovulo eya reedi nze sirabanga amagye nga gambala ki woovulo eya reedi ye muganda waffe alien skin ekizibu kyo Bobi Wine kakati ekyo tukitegeere kubanga Bobi Wine okwogera ku kyambalo kya alien skin bw'aba akyogeddeko tekimuggyako bwa alien skin oba tekitegeeza nti bamusibye ate ne alien skin bw'ayogera ku Bobi Wine tekitegeeza nti status ye ekola ki evaawo tuyiga okuleka ebintu tubirabe nga bwe bitubiraba tugende mu maaso bwe tutyo waliwo avuddeko Wammanga n'ayogera ndowooza oba kyabujega atugambye nti nno waliwo abamu bali mu rebel activities what justice should never be selective tosobola kugamba muntu nti no yali ali mu byabutujju nga kooti temusaliranga oba nga tewajjanga bujulizi ffenna bino tutandika okubiraba mu njawulo endala empologoma bw'eba eri omwana wa neighbor togamba mbu yeegaaya nze nkozesa intaneti era ndi munnamawulire tamale mirundi Junior bw'abeera mu mivuyo ne bw'aba yali ku nsobi nze nsooka kugenda ku protectinga mirundi kubanga ffenna tuli mu mulimu gwe gumu ne tuddayo ne mugana naye Junior akoba kayiseemu ekitegeera so tuleme kugamba nti abo abakutte ba rebel have you ever seen a rebel tuleme kumala googera bintu kuba nti no tufunye akazindaalo oba tufunye aw'okwogererako kwegamba ebintu ebifaanana ng'ebyo so nsuubira emboozi eyo yatukutte nnyo offside n'abantu ffenna tetwandigibuukidde era ye emboozi emu efaanana nga tuleete kabaka tuleete ki okitegeera ne bukeera enkya nga mukyala wa Gaye bannaye mukozesa bubi intaneti mulumya abantu tego tubanja tuyinza okuba gwe tukola ki gwe tunyumya gwe tulumya so otherwise nze kyendowooza tulowooze nnyo nga tunatandika kwesalira misango kwevuma kwega tulinga abamuzibe tuli mu kibira naye ate bwe twekuba emiggo bwe twegamba nti gwe kiki mulimu ebintu okwetwala nti no alien skin balibeko mutwalanga ssabo nti bannange eno mandwa tetugenda kunywerawo mwenge Junior bw'oba toli musiraamu okitegeera naye singa mukwano gw'omusiraamu akusanga n'akatishaati akaliko obutu bw'embizzi guba musango gwo gwaguze katishaati ko okitegeera eri katuuni kalike kyayaze gwagivunudde nga bw'okola ki bw'ogivunula abantu bulijjo bakuba mu katuuni President Museveni tavangayo kuyomba nga bamukubye mu katuuni okitegeera ati aba art that's part of art okitegeera so nze nsuubira ekya Bobi Wine okugaa nti no era alumba alien ndowooza eyo nsonga ntono I don't think bwe kiba kituufu nti Bobi Wine alumba alien ate ndowooza oba aba anafuye nnyo I don't think it is true ekyokubiri ye Bobi Wine tayambalangako ku byambalo by'amagye yabyambala
kakati kati bw'oba wali malaayi lindamu okkiriza nti yabyambala emirundi kati nga gavumenti ya President Museveni yeefuga era bw'ali buvunaanyizibwa bwa gavumenti ya Museveni okumukwata. Ye lwaki agamba banne babakwate ng'ate ye tebaamukwata? Bwali bunafu bwa gavumenti naye baali mukutte. Bw'oba wali malaaya n'olokoka tekitegeeza nti bw'onooba obuulira enjiri bantu abamalaaya obagambe bannaye akalimu mukola kalungi nga nkasubwa nange nzije mumpeeyo akafo. Nedda, times change, we move on. Okay, human beings are subject to evolution. Mulimu ebintu ebikyuka ekitegeera okujjako waliwo ebitakyuka ezimu professional habits ze tuba nazo ze twasoma obusomi. Kati gw'oli mukugu mu by'amataka tukumanyiddemu ebyo ne bw'olifuuka profesa muganda wa ne bali kutwala e Dubai ojja tandika olaba obupoloti ogaye ne kano kalinga 5 ku 10. Kati nze buli wamu ndabawo ekyokubiri kubanga Buule ekyokubiri kyenkubuuza kwagwe oli mumanyi okunsinga. Ekyokubiri kyenjagala okumanya we bakwata Alien Skin n'abalala abali mu byambalo by'amagye ne Bobi Wine naye bamukwate kwa naye yabyambalako. Anti kakati omusango omukadde obujulizi bwe buba nga tebuliiwo tegukola. Bobi Wine waba alina ebyambalo mu nnyumba ye nga by'amagye azza omusango bamukwate ekitegeera. Naye ate ekyo tetutugambisa nti no bakwate Bobi Wine kubanga tetulina bujulizi. Ngera we tutalina bujulizi nti bakwate Alien ayinza okuba ayambala ebyambalo ebyo nga yasaba olukusa mu poliisi kubanga ebyambalo ebyo tetugamba nti no tobyambala. Ebyambalo ebyo osobola obyambala nga oyise mu mitendera egy'enjawulo nga gino wammanga. Nze mbeera mu theatre nkavalinze theatre ebbanga ddene. Mu theatre abantu bambala ebyambalo by'amagye ne bazannya. Ne bwe oyagala okukwata vidiyo osobola okugenda n'osaba emmundu ku poliisi ne bakuwa emmundu n'okola vidiyo oba pisito oba tanka okitegeera. Kakati kino kye ŋŋamba nti no tulowooze nnyo nga tunasala misango. Tumanyi ki oba Alien yagenda n'asaba olukusa okitegeera. Tumanyi ki oba Bobi Wine we yayambala ebyambalo yasaba olukusa kitegeera. Ebibuuzo ebimu tetujja biddamu kubanga ekintu kye tulina okuyiga. Ekisembayo Uncle Buule okikkiriza nti abaana b'NUP abamu bambala ebyambalo ebyefaananyiriza eby'amagye? Yes sebo. Okikkiriza? Era gavumenti esaanidde ebakwate nakyo okikkiriza ng'omuyivu? Kimenya mateeka era gavumenti bwe liba nga etteeka terina kuba selective. Bw'oba oyambadde ekintu ky'otateekeddwa kwambala kadde mwako koyogedde. We should not believe in selective justice. If you put on an attire that is not allowed by government and it's illegal by the law, you should be arrested. Where I draw lines with the government is to create narratives that this one maybe it looks like a uniform. For instance, gundi wavulo ya Bobi Wine ya red si kyambalo ky'amagye obwo bulimba. Obwo bulimba. Wavulo ne weba ya white si amagye okitegeera. Ne bwe baba yengatto nga za amagye ogwo musango okitegeera. Wavulo nze sikanya na Honorable Derrick Nyeko. Naye engoye ze bakwatidde ewa Derrick Nyeko si za amagye. Wavulo ya red okitegeera. It is just an overall okitegeera. Okkirize okutubuulira bye tutaagala kuwulira. Gwe ne bw'onoovuma Junior ebigambo byonna, it will not make you in any way better. Kakati gwe ne bw'onoovuma nze Buule, you remain you, I remain myself, and life moves on. Kati nze nkubuulidde kino mukitegeere baganda bange. Kwata yambala ebyambalo by'amagye, ojja kwerowoozesa nti gwe Alien Skin, muganda nga bajja kukuba nga ne bw'owoza wuhuuhu oli tajja kujja, bakusibe obeereyo. Ne bw'onoobeera owagira Bobi Wine n'oyambala ebyambalo nga by'amagye bajja kusiba. Ffe tukole hashtag gavumenti bwe beeyagala ekute bwe bateyagala ekole ki ereke. Omuntu alina keesi
in this manner ye muntu government gwejegamba nti ayambadde ekintu ky'amagye naye nga si ky'amagye. Kiki kye ŋŋamba, muleke okwesalira emisango. You are all victims of the systems. Bobi Wine victim nga nawe Alien Uganda yaffe bwakola ki bwali. Thank you so much. Abaana b'abantu bali mu makomera, abaana baafa mu kalulu akawedde. Goli eyo oli Bulaaya Situlwago kakati Junior we are removing dictator ki? Lwaki temunoonya emirimu? Why don't you look for jobs? Ebintu bya struggle bw'otafa omalira mu komera. Katonda bw'akuyamba n'osimatuka ekkomera weetegeke kuba mulema. Kwe eggwanga ly'olwanirira Abannayuganda bali maloogi. Leero Lwakutaano. Today is Friday. Ngenda mu bbaala. Ko amabaala gajjula mu Uganda. Goli eyo simanya tuli mu kununula. Gwanga kiri onunula. People in bars drinking. Abanobe bali mabaala. Benwera kenge. They are playing sex. Gowoze ensi bonaabona. Gwabonaabona. Nkulayirira mu Uganda gwabonaabona. Genda mabaala gajjudde. Nze Uganda nagitya. Keruberwa Mande banwa. Kati nsi ki gy'oyagala okununula ng'abantu bennyini bo tebaagala kwenunula? Struggle zammwe zaafuuka za kkaka. You are imposing struggle onto people. Ensi gye banunula abantu tebabeegayirira. Abannayuganda we banaawulira nti gavumenti eriko bagikoye bajja gijjako bo bennyini, nga we bajjako ey'Amini, nga we bajjako ey'Obote. Gendo tunai ku nguudo za Uganda. Abannayuganda bavuga mmotoka mpya. Tuli ku UBQ gwovuga eriwa. Owoza tuli bubi. Simanya gwali obubi. Abantu bali mu concert. Uganda yensi ebeera ne concert every week. Enkya bali wa Fefe Busi. Ku jazz pia wajja kujjula. Abannayuganda bava mu byobufuzi. Ugandans babonyebonye ekimala. Kakati bambi nze bwe ndaba omuvubuka ku myaka gyaffe ng'oli mu bintu bya struggle nkusaasira, kubanga bannabyabufuzi b'oliko bagagga. Kati Bobi Wine akyanoonya ki mu nsi kimbuulire. Abaana be bali bweru, mutabani wa Bobi Wine ali bweru. Bobi Wine gw'olwanirira anoonya ki? Gwe munaku gwandaba. Sibanya principle. Nze njagala nnyo Bobo. Kati. Bobo entaso. Really? Bobo Wine asobola okulwanisa Museveni emyaka 3. Goza Bobo Wine ali muhale okwata obuyinza. Gwe bage Bobo Wine ali muhale. Bali be muliko bagagga, famire zaabwe ziri bulungi, mwabafa, mwababonaabona, mwabeevuma. Museveni kyobula yabagamba mu Uganda idiots survive. Omanyi Museveni yababuulira amazima. Ayi ne mumuvuma. Museveni yagamba nti Uganda yensi yokka abasiru bwe babeerawo. Ko temulowooza. Mubaka banabaka banopu bensanga mu State House ekironga bambadde Gomesi nopu eyina ababakanga baliwa bano bensanga ekirabe nga bambadde Gomesi ekiro baziraba Museveni be bali mu struggle. Tunuulira amaka ga Nnyeko Derrick gwe balumbye MP wammwe. Laba amaka ga Nnyeko Derrick natulidde ennyumba neŋŋamba bannange awo be bajjako dikiteta yenna alina omukazi musavaanyirira. Nnyeko Derrick ono omwana alina ennyumba bwetyo nga n'omukazi gwalina musava mweru nti ali mu dikiteeta oyo. N'Abannayuganda mujoogeddwa.
ate twagala Museveni abeereko mutegeere abammwe be baliwa natunuulidde mukannyeko nga tuyinza kuba na mukazi anyirira bwoto n'oba mu struggle wano mu Uganda struggle eriwa bannabyobufuzi bagufuula mulimu kati olaba Mpuuga ali ebitaano Mpuuga gwandisuubidde nti omusajja ategeera era ayagala nnyo situlwago yalya bitaano ate n'akala amaaso kale ekyo kyekyandikuwadde ekyokuyiga n'ogamba naye tuli kuki Mpuuga omugagga because Mpuuga is rich oyo Mpuuga mugagga bamukwata na bitaano kale gwe sookoddeko wali ogambe naye bano abajjako Museveni ekyamazima ddala Uganda terina opposition Museveni agenda kutufuga mpaka bwalifa Katonda yekka y'anaayamba eggwanga lino naye nti bano mbufirye dikiteeta nabirimu ebyo ebyekisiru n'embivaamu ate nali mwana muto siridda mu struggle ekyo nkubuulira nze bye nalaba bye nategeera mu politics wa Uganda byammala era muvubuka munnange kyenkugamba noonya omulimu okole noonya omulimu okole situlage enyuma nnyo ng'olinamu akasente kubanga ekyamazima eno gavumenti egenda kuvaako kati bano si baakaakati bayina sente bayina emmundu ate basomye ziri gavumenti endala baali tebasomye bano abasajja basomye ebitabo abaana baabwe bali bweru bali mu yunivasite eyo basoma kati omuntu ng'ayina essente ng'ayina emmundu nga n'ebitabo ayina